Ebirowoozo by'oli mu pulogulaamu eno si byamukubiriza waayo yadde abaddukanya TV eno wabula byamutuse kinnoomu era ebivunaanyizibwako nga ye 100 ku 100 we bali kulaba Saviour TV, TV y'omulembe guno. Oli mu kulaba Saviour TV, TV y'omulembe guno. 2026 gugenda kuba mwaka gwa Kasammeeme era nga wagenda kubeera ova ompita mu byobufuzi. Nabwe kityo mu district yaffe y'Ekiboga ebintu bingi ebitambulirwako ensonga mu kaseera kano. Ebyobufuzi entambula gye bitambulamu, abannabyabufuzi engeri gye bakuttemu ebintu, ekireka ebibuuzo ebingi ennyo mu bannakiboga n'abantu abali okutwaliza wamu. Ku ki ekigenda mu maaso, akalulu kagenda kutambula katya, na biki ebisuubirwa okukolebwa. Mu layini eyo mwe tufunye munnabyabufuzi omu ku bagundivu mu kiboga abibaddemu okumala akabanga nga ayina obubaka obw'enjawulo n'ebibuuzo ebimu by'alina okuddamu ku mbeera y'ebyobufuzi mu kiboga, lwaki waliwo okusika omugwa wano na wali n'ensonga ezitali zimu. Maama munna NRM omugundivu atukwaniriza nnyo ku Saviour TV abuuza kuba tulaba. Mbalamusizzaako mwenna bassebo ne bannyabo, bannayuganda bannange, bannakiboga bannange, bonna abatulaba. Amannya go gwani? Nze Niyonsaba Jacqueline, ndi munnabyabufuzi wano ewaka Ekiboga, era nga ndi kansala wa district nga nkiikirira amagombolola 2 Nakasozi ne Muwanga. Ate kw'otadde okubanga nze omumyuka wa ssentebe oba vice chairperson wa Kiboga district LC5. Nenyigirako mu kalulu ka 2025 kano akamyufu aka NRM era nga nesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyala mu parliament. Nga tunaawo kugendayo eyo mukyala Jacqueline, ebyobufuzi by'Ekiboga obibaddemu kumala bbanga ki era tukitwale nti oli mugundivu kyenkana kiti? Ebyobufuzi nabitandika dda, okutandikira ddala nga nkyali muto mbadde mukulembeze, naye wano nga Kiboga district mbitandise 2020 ku kifo kya kansala wa district era najja ekisanja ekisookedde ddala okubeera ku district n'empangula akalulu magombolola aga 2 n'enzijanga kansala agakiikirira. So okuva 2020 badde kansala we natuuka wakati ne banneesigisa ekifo ky'obwa vice chairperson Kiboga district. Twogane omumyuka wa ssentebe wa district eno. Mu kweyanjula otugambye nti wenyigira mu kamyufu ka NRM ak'omwaka guno gwennyini gwe tulimu, byatambula bitya ku luuyi olwo? Ebintu tebyatambula bulungi. Mu butatambula bulungi nesimbawo nga nina ekigendererwa kya kuweereza abantu bange bannakiboga. In fact okujja ku district y'Ekiboga nayagala nkakase bannakiboga nti nsobola obuweereza. Era nentandikirawo nenwana makazi okulaba nga abantu bange nsobola okubaweereza. Era mu makkati abadde bafollowing ebyobufuzi byange okuneesigisa ekifo ky'obwa vice chairperson basinzira ku bingi okumpa ekifo ekyo, naye bimu ku basinzirawo okubalaba nga ndi mukulembeze owaddala. Mmanyi engeri gye bakwatamu abantu, mmanyi kiki Kiboga kyeyagala kuba njikuliddemu ngizaaliddwamu, tuuse ekiseera kati njiweererezaamu. So nga nkuzizzaako emabega bw'obadde ombuuzizza nti ki engeri gye byatambulamu ebyakalulu ku kifo kino eky'omubaka omukyala. Mutuufu ebintu ebyo tebyatambula bulungi newankubadde grounds twaziteekawo nga ffe bacandidates ezisaba akalulu mu bulungi kubanga twali mu kibiina kya NRM ffenna, tuli mu patemu ate tuli mu family. So netuteekawo grounds ezinoonya akalulu wakati mu bwenkanya mu bumalirivu obungi twali 6. Naye tuba tumaliriza akalulu kano olunaku lw'okulonda lwennyini. Omu ku be twali twesimbyewo nabo eyali alaga nti avudde mu State House Desire Muhoza, alaga nti muwala wa General Sale, n'ateekawo amaanyi ag'enjawulo ag'okuvuya akalulu okulaba nga akeddiza mu maanyi ag'ekitalo. So yayitira mu bintu bingi, emitendera gyali mingi nnyo okulaba nga akalulu kano akeddiza lwampaka, naye ng'ekituufu nti abantu akalulu baakampa kubanga kigambibwa bo bagamba nti nakwata namba 2 naye nze kyesikiririzaako nakwata namba 1
bannakiboga bampa akalulu era njagala okusinziira wano okubeebaza bannakiboga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala obwagazi bwe mwandaga, okuneesiga kwe mwalaga ne mumpa akalulu kammwe naye akalulu ne bakatunyagako. So mu bigambo byo otugamba nti otulambika nti akalulu bakabba. Mulina obukakafu bw'enkukunala obulaga nti kyatuukawo. Obukakafu bubaddewo ate nekyewuunyisa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yaterawo akakiiko gye twalina okuddukira oluvannyuma lw'okulaga nti nno tokkiriziganyiza na bivudde mu kulonda era naddukirayo ndabe nga nfuna obwenkanya. Naye bwe ŋŋendayo nateekayo petitioni yange naye twali tukyali awo wennyini mukyala Desire n'aŋŋamba oyagala toyagala akalulu kaadi yange tebalina kye bagenda kukyusa. So obukakafu twabulina, yaleeta abasirikale ba State House yateekamu ssente ku layini nga bagaba ssente n'agulira security y'ekibuga okulaba nga bamuddiza obuwanguzi, bamuwa obuwanguzi. Naye petitioni bwe tumala ogiteekayo luliiri yafuluma yakafuluma emabega kaawo. Petitioni eyo baatugamba batuwadde ennaku 7 efulume naye petitioni yatutte ennaku 17 okufuluma okuvaayo. Ate era bwe yafulumye tewali kyakyusiddwako oluvannyuma lw'obbawa buli kimu. Naye kiki kye ŋŋamba bannayuganda, tuli mu kaseera akazibu era wano njagala okukubira omulanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ekibiina kiggwawo naye mu kuggwawo kwakyo musaba asale amagezi mangu. Kubanga ye Pulezidenti ng'omuntu nze niyo nsaba mukkiririzaamu musajja mulungi nnyo, mugezi, mukulembeze mutuufu, naye abantu bakozesa be basinze okuteeka ekibiina kye wansi. Kati ku nsonga eyo nyine ku petitioni ebyaliyo ebyavaayo birambika bikiraga lwatu nti ng'ekibiina kirina message ekyakusindikira oba oli awo tulako ebbali olindirire omwaka oguliddako oba oli awo okomewo odde obuze ku bantu bo mu ngeri y'enjawulo. Kati gwe nga ggwe Madamu Jacqueline akikyozzaako ne kampu yo? Sisobola kukkiririza mu kibiina kiki kye kyayogera mbu gwe sooka otuuleko ebbali kubanga ekisookedde ddala ekibiina si kyekironda. Ekibiina kiwa mandate, kiwa obuvunaanyizibwa abantu bannakibiina okwesalirawo. So oluvannyuma lw'okugenda eri nayo ne sifunayo bwenkanya nakomyewo mu kkooti y'abantu era njagala okutegeeza bannakiboga nti nkomawo mu kkooti y'abantu abantu baddemu basalewo. Akalulu ogenda kalumba nga independent? Nzija nga independent. Otyo ojja nga independent. Kabonero ki? Akabonero tugenda kukozesa ssaawa nti bwe budde bannakiboga twenunule twejje gye baagala okututeeka oba gye batutadde. Omukulembeze w'eggwanga era nga ye chairperson w'ekibiina kya NRM yavaayo n'asindika obubaka n'agamba bannakibiina bonna nti singa kakutanda ne weetaba mu kalulu mu kamyufu ka NRM kyokka n'okomawo ku bwannamunigina ojja kuba okoze omusango singa okuba omunene mu kibiina. Okuddako nga independent tekiyisa lugaayu mu kiragiro ky'omukulu? Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kyemanyi muzadde era nze bwe naliko ku mawulire agamu namukoowoola ajjeko ekiboga alabe abantu bwe balaajana. Abantu balina obulumi bunene. Si nze eyandijeemedde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni oba neki kyeyandibadde ayogera, naye nze kiki kyenjagala oba kyensaba, twagala bwenkanya nga bannakiboga. Twagala Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wakati mu kiragiro kye yateekawo asooka amanyi bba abantu bagamba ki bulumi ki bwe balina, kubanga sisobola kumujeemera taata waffe Pulezidenti waffe ate kiri kye nagambye nti mukkiririzaamu 100 ku kinne waakyo naye abantu b'ekiboga si bamativu n'ekigenda mu maaso. So singa avaayo n'atuyamba ne kweri etteeka lye yayogerako n'aliraba nti mbutuufu bannakiboga tebalisaanidde ateekewo obwenkanya okulanga bannakiboga beefunira eddembe lyabwe, bateekawo grounds okulaba nga bawulirira mu ddembe mu mubaka gwe bakoze eki gwe beerondedde. Kati nga gwe muna NRM era nga ekuli ku mutima kiki ekikugaana okwegatta butereevu ne pati gwe yawa kaadi? Bintu bingi, nsonga nnyingi nnyo. Ekisookedde ddala
muganda ngoyo sister Desire Muhoza nti ne bwe twamaliriza akalulu nga munno gwo obwangudde oba banno bo obwangudde obakubirako n'obabuulira kiki ekiriwo ogamba noteekawo grounds eziraga nti mulina kukwatagana naye munyoomi ekyokubiri talina kye bayita empisa mu butonde bwe nti byonna bibaddewo akoze emivuyo gyonna atuvuluze atubbyeko akalulu naye n'asigala nga akinagguka alaga ye buli kimu twagala tetwagala yasindikibwa mission ya State House talina na kyatwetaaza kakati kituleetera kitunyigiriza ne tugamba naye nedda ekimala naffe tuli bannakiboga bajjajjaffe bataata baffe abaaliwo ne balwanira kiboga paka we tugisanze ate ffe abavubuka abato ab'amaanyi lwaki tugireka ate okugiwa abo bannakigwanyizi abantu abalaga nti tebatwetaaga nga bannakiboga bo balina byabwe bayisaawo naffe tugamba katulwane paka nga tufunye obwenkanya wano ekiboga ng'eddembe lyaffe n'ekiboga yaffe tugirese nga ntuufu kati mu kaseera ke kamu ekyaggwa okujja nga independent oba kuba namunigina oba oli tuyinza n'okufunayo omulala ayinza okujja kuba namunigina tekiraga nti mutandise okufuna enjawukana n'entalo mu kibiina naddala wano nga ku disitulikiti y'ekiboga tekiraga ntalo nanjawukana ezo entalo sigamba nti tuli mu lutalo tulwana naye tuli mu kulwanirira ddembe lyaffe nga bannakiboga so omulala bw'avaayo abanga naye alaga obutali bwenkanya n'omulala n'avaayo eyo message egenda eri abo ekikwatako nti mbutuufu waliwo obutali bwenkanya era abantu si bamativu naki kigenda maaso so si lutalo nti tuteekawo ntalo za kulwanagana wabula twagala kulwanirira ddembe lyaffe nga bannakiboga kati awo nyini njala okubuuliza ekibuuzo kino Madam Jackie ezo enjawukana eziba zirabisikawo ekibiina naddala wano mu disitulikiti y'ekiboga obviously kye natandise nakyo nti message yange egenda eri President Yoweri Kaguta Museveni ekibiina kiggwawo kiggwawo kitya abantu bakozesa wano wansi ku ground bamuttidde ekibiina bakisajjudde nze nga niyonsa abonda bandi muvubuka nzikiriza mu President Yoweri Kaguta Museveni nti esawa zaawo sinkana abavubuka abasinga obungi naddala waneno mu Buganda tebakkiririza mu NRM naye nze ng'omuvubuka abadde afollowinga politics wa Muzeeyi Museveni ndabira ddala nga mu butuufu President yandibadde agwanidde okwongerwa ebisanja kuba mukulembeze batudda mu kye bayita omukulembeze ekituufu example ntuufu naye wana ekiboga kyekyo kyombuuza nti nno pate tugirekawa tetusobola kudda ate ku ssaawa zino ku kyapate ng'ate tulaba waliwo okunyigirizibwa okwenjawulo okuliwo ate ekirala njagala okutegeeza bannakiboga nti sigenda kuva ku President Yoweri Kaguta Museveni era ndi independent under NRM ate ekirala sinze niyonsaba asoose tuwa example ya Jessica Alupo Vice President w'eggwanga lino President gwe yeesiga naawa obumyuka bw'ensi yaffe eno Uganda okumumyuka yagira ku kadi yaki talina kadi gyagira ku yajjanga independent naye n'amuwa wa Vice President so kitegeeza eyo message nti waliwo emivuyo egikolebwa President gy'alina okusooka okumanya nabaani abagikola n'atekinga action entuufu ekibiina kiddewo kiyimirire kati mu kaseera awo nyini onjawo okubuuliza gwe ne banno oba n'enkambi yo mwatuulako ko ne banna NRM mu kiboga nemugezaako okulaba nga ensonga zino muzigonjoola mwenga mmwe bana NRM batya tusogamba chairperson wa NRM mu kiboga osogamba aba representative b'omukyala gweyogeddeko omukyala Muhooza ababo n'abalala bonna abatambulirako ensonga mu kiboga kibadde tekinakolebwa akalulu twakakuba naku z'omwezi 17 ogw'omusanvu ate wabaddewo obululu obukyagenda mu maaso so kibadde tekinakolebwa abantu abo boyogeddeko so simanyi ndowooza yaabwe nga bweri naye era bwe kinaaba kibaddewo tujja kutuula kubanga nze okutuula nabo siina musango era siina buzibu nakutuula nabo naye nina okubalaga kiki ekigenda mu maaso ne message eva ku ground mu bantu baffe abantu bagamba ki
Bana abali ready okujjawo obulumi mu bantu bwe balina ku ground nga balaga nti abantu baffe balina okubeera kwegamba mu mbeera entuufu balina okuba bamativu n'oyo omubaka aliwo ekyamazima nze nga niyo nsaba nja kukidde ebbali then tuwagirani akutte kaadi nga bamatiza nti ground oba abantu bannakiboga babamatiza nti akutte kaadi ye mutuufu kubanga nze kyemanyi bannakiboga si basanyufu ku nsonga etambudde mu maaso ensonga eriwo ku mukyala aliwo yakwata flag si basanyufu bayina ennaku y'amaanyi bennyami omuntu n'afubutuka ajja afubutuse n'ajja wano mu kiboga n'asaba akalulu n'akateekamu buli bukwakulizo bonna n'ateekamu buli bukodyo bonna okulaba ng'akeddiza fenga bannakiboga tusigalewa nange olw'okuba nasomerako kubanga nze nasomerako emitiyana nasomera primary nange ngende emitiyana neesimbewo bannamitiyana baddewa bajja ekiboga so nange ntegeeza bannakiboga nti ngenda kubalwanirira mu mbeera yonna abalala kyebandibadde balaba nti oba bulinga bunafu nti tuli banafu omanyi batuweeyinga nti mmwe muli baana bawano ne muli banafu muki bw'obanga olina ground kwegamba support from the ground obunafu buvaawa kati abantu abamu naddala abatulunizi b'ensonga tebakinterpreting nti olina ebigendererwa ebirala olina ebigendereza ebyokwegwanyiza ebitali byotabalaze ebikusike anti buli muntu alina endowooza ye naye abo abantegedde kubanga bandabyeko nze siri mugenyi siri mupya bwekuba okugezesebwa nkoze ki bagezeseddwa yes nti mbadde mukulembeza ebbanga lyonna abammanyi bakola ki bammanyi nze sinze muntu ayeyisizaawo ebibye ndi ku mulamwa gwa buweereza bw'abantu wano ekiboga wenzaalwa district yange gwe mulamwa gwendiko ku nsonga y'obuzaale Muhooza ne banne naye basobola okuvayo ne bagamba nti ate litteeka libamenye tekibakugira kwesimbawo kuba bwe batutunda constitution ya Uganda etulaga nti omuntu yenna kasaba munna Uganda asobola okwesimbawo mu kitundu kyonna kyonna ky'aba ayagadde anaafuna obukulembeze mu kitundu ekyo kyonna kyonna ne Muhooza ayinza okugamba nti alina enteekateeka ennene eri kiboga era nga yasazeewo okuba takubirwa constitution agiyesimbewo eno ng'era alaga talina tteeka lyamenye kituufu yandiba nga talina tteeka lyamenye naye tulina ekibuuzo kiboga agimanyi ebizibu bya kiboga abitegeera ye ebyalo bya kiboga abimanyi obadde okimanyi nti mukyala Muhooza yanoonyeza akalulu wano tawuni zino tawuni kanso Kiboga tawuni kanso Lwamata Bukomero eyo wansi eyo tebamumanyi bawulya linnya lyejja nalyo muwala wa Sale Musale yawangula akalulu naye tebamutegera n'ebizibu bya Kiboga tabimanyi Muhooza amanyi amakubo ge tuyitako Muhooza amanyi nti abaana baffe bannakiboga bagenda kusomera nga tebalina ngatto so kati bibiri bya njawulo kituufu etteeka liyinza okuba limu eddembe okwesimba wonna waayagalidde naye twebuuza nti ebizibu by'ekitundu abimanyi era agenda kuteeseza ki Kiboga ati mukyala Jacqueline awo njagala okukubuuliza mwenga mmwe banna NRM tulaba n'omuliro guli mu kampu yammwe ate muwadde kyanya ab'oludda oluvuganya gavumenti okwezza ekifo kino kubanga mu kaseera kano tukimanyi nti omubaka akiikirira disitulikiti y'Ekiboga mukyala muna NUP era yakyaliyo era n'okukomawo mwe awo mwali badde mwegattira mukwatagane mulabe nga mumuwangula ate mulinga abali mu ntalo ezitali zimu temumuwadde kyanya n'oludda oluvuganya gavumenti okwezza ekifo ekyo oba oliawo n'ebifo ebirala kakati ensonga eyo njagala okugittaanya bwe nti ekituufu kiri nti yes ekifo kiriko wanuupu naye saazaawo tutunuulira Kiboga district ekkiririza mu NRM n'ebyaliwo mu kalulu ako mukyala Kaaya awangule Honorable Minister Nankabirwa bannakiboga babimanyi tebamuwangula maama Minister nti olw'okuba Kiboga ya nuupu
wabula waali waawo abantu abateekamu kwegamba sayansi waabwe ne bakola enkwe ennyingi okututwalako ekifo ky'omubaka omukyala. So saagala wadde eddakiika n'emu okulowoozesa omuntu yenna nti Kiboga ya Nuupu. Era nkukakasa. Kubanga ye Muhoza talina akalulu kyenjagala okukakasa. Takalina. Akalulu yakwatamu kakwate. Nti nze obululu obwange bwe nafuna kwe ngenda okutandikira. N'essaawa zaawo tulina n'aba-opposition essaawa eno abeebuuza tugenda kulonda ani. Si n'aba-opposition bokka. Wabula Kiboga bagamba niyo nsaba batokomyewo omukalu tulonda ani nga ffe tuwulira tetugenda kudda mu lya bululu. Nga tuwulya emitima gikola ki? Gituluma tukaaba. So nze sikikkiririzaamu tugenda kuwa omwaganya aba Nuupu okuwangula akalulu kano. Singa mbanzize tebasobola kukawangula. Akalulu akawedde aka 2021 President Museveni yawangula n'ebitundu nga 49 ku buli 100. Era mu kalulu akennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Madam Kaya bezze ebitundu nsubira ebisigadde. Wane Kiboga? Yes. Mwina nteekateeka ki okwezza obuwanguzi obwo kubanga ogambye nti Kiboga si ya Nuupu naye okusiza tukozesa statistics z'akalulu akawedde Nuupu yawangwira waggulu mu Kiboga. Mwina enteekateeka kati nga ggwe z'ogamba nti zigatta ku ggwe ne ku President Museveni mu kwezza obuwanguzi obwo mu Kiboga era mu kaseera ke kamu amaanyi go gwe galiwa? Amaanyi gange gali mu bantu. Era njagala okukakasa nti ngenda kunoonya akalulu kange nga independent candidate at the same time nga noonya aka President Yoweri Kaguta Museveni. Mwine enteekateeka kwegamba ez'enkukunala mugenda okuyita okwezza obuwanguzi obwabatwalibwako oba obuwagizi obwabatwalibwako? Nze nga niyo nsaba enteekateeka njirina ate era kya mukisa mubi nnyo nti kaadi eyo saagiweebwa. Kubanga singa nali nagiweebwa President Yoweri Kaguta Museveni yanditegedde. Wakati ffe tuli bavubuka tumanyi abavubuka bye baagala. Tuli bavubuka bannaabwe. Nze okwogera n'abavubuka aba Nuupu okubakakasa nti essaawa za leero tukole kino kintu kibadde kyangu nnyo. Bandabyeko bamanye enneeyisa yange. Bamanyi obukulembeze bwange bukyawe butambula. Naye ate era njagala okutegeeza eggwanga lino ne district y'e Kiboga nti President Yoweri Kaguta Museveni nze ng'omuntu nina essuubi ddene nti agenda kufuna akalulu akasingako ku kali ke yafuna luli. Olw'ensonga nti okusinziira opposition nayo bwe tugirabye etambuza ebintu byayo ekisanja kino wano ng'ekiboga tolina bw'ogyogerako. Tolina bw'ogyogerako. So kati abantu bakkiririzza nnyo nti President Museveni akyasobola. Naye abakulembeze bano abantu abeeyagaliza abo abayisaawo ebyabwe be bali mu kuleeta okulaba nga tulumwa. Kakati essaawa zayombuulira nti niyo nsaba z'ebbali. Kale Kaaya agenda avuganya ne Desire Muhoza agamba nti muwala wa Sale Musale kitegeeza ne President Yoweri abaki muwala we si bwe kiri. Kakati oŋŋamba otya nti Munnakiboga asobola okulonda President Yoweri Kaguta Museveni n'alonda ne muwala we baabwe baddewa? Kye twebuuza kale tetwandigaanye naye beebuuza fe abafa abaana abafa abaawano baddewa? Ekyo kye kigenda ate era okwongera okuzza wansi ki kate abantu bakitunuulira nti ekintu kati kituuse kya famire emu gye twogera naye ng'ate nze ng'omuntu mmanyi President Yoweri Kaguta Museveni kyategeeza era nkimanyi nti message eno bw'etuuka ku President Yoweri Kaguta Museveni waliwo ekiyinza okukyukawo. Desire Muhoza alina ebifo bingi byasobola okutuulamu ng'omuwala nga muwala w'omukulu omwana w'embuga. Lwaki buno obufo buno obutonotono obw'Abannakiboga tabuleese abaana ab'Ekiboga ne babutuulamu okulaba nga ayagala kwongeza buweereza kubanga ayinza okitwala mu perspective nti ayagala kiri nti ye ava mu bakulu direct nti eddoboozi lijja wulikika nnyo. Kaakati bw'abanga alina obulumi obw'amaanyi eri Kiboga President Yoweri Kaguta Museveni wamuteeka mu ministry emu ze tulina wano e Uganda tasobola kuweereza buweereza obwo kubanga ye alina omukisa ogusobola omuweebwa ekifo kyonna. Nze niyo nsaba gwe sikola ki gwe sirina. Bo bamutadde mu kifo kyonna ng'alina obulumi bw'Abannakiboga lwaki abatasindika buweereza obwo nange ne mbeera mu Parliament ne tugatta ku ebyo byayinza okuba ng'ataddewo Bannakiboga ne beeyagala. Tola nti okweyagaliza kuyinza okuba okweyagaliza nga bw'okututte
naye mu kaseera ke kamu nyinza nja nkubuuza ekibuuzo kino kati gwe nga munnakiboga era aluddemu bw'oba oratinga ground eri etya naddala ku sayidi yo ne ku sayidi y'omukulembeze w'eggwanga nga nkizzayo nkyesigamya wali nga tukozeseza statistics za 2021 ku sayidi yo ne ku sayidi y'omukulembeze w'eggwanga rating eri etya ku ground naddala mu okwezza numbers okwezza ebifo bino eby'ekiboga kubanga edda batwalanga kiboga nti yalinga maka ya NRM NRM esinga okusimba ekkuuli okufuna obuwagizi obw'ekika ekya waggulu ku ntambula gy'otambudde n'ebyo byolabikanga akozeeko olowooza kibateeka mu position ky'essaawa zino bannakiboga kiri kye nagambye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bamwagalanye nze mbadde ku district parish model wano ekiboga etambudde bulungi nnyo ze zimu ku district eziperformance obulungi ku kintu kya PDM so program za government wano ekiboga zikoze bulungi tukwataganye ku district ng'obukulembeze bwa district y'ekiboga ne mukama wange mwami Nsiiro Kalunda wava munno nituweereza abantu baffe program za government wano nituzitambuza bulungi so abantu balina essuubi ddene mu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era balina essuubi ddene mu Niyonsa Jacqueline singa mba ntuuse mu Parliament balabanga emirimu gigenda kutambulira ddala ekisoose bamanyi siriimu bino bya nakigwanyizi okwegwanyiza ebyo tebindiimu nga Niyonsa nandyagadde okulaba kiboga ng'erimu omukulembeze ajagaliza ng'erimu omukulembeze agirumirirwa ate agitegeera kyokka ekyo kyenjagala nga Niyonsa obukulembeze bweyagala bwesigamya nnyo ku bantu ana biki ebibaluma obviously ky'abantu bw'obadde ku district ng'omumyuka wa district ey'ekiboga biki ebyo byosinza okugamba nti byemusizaako nnyo essira era ebikuwa enkizo anti abantu banaatulira mu buweereza bwo obwokoze oba oli awo bajja ku sekretary w'emmeeme bagambe nti niwasaba yowaffe era gwe tusaanidde okuba nga atulonda ku kifo kino ekyokyalo ekituufu kiri nti tuyingira ekisanja kino ekya 2021 nga tulina kibba ttaka wano ekiboga nga tugambe ndowooza ng'akuma n'omuliro naye tulwanye kibba ttaka wano ekiboga era ekisanja kyaffe kino tekibadde mukulembeze n'omu eyenyigidde mu kibba ttaka mu kutulugunya abantu ku mataka gaabwe newankubadde emivuyo ku ttaka gikyaliwo egimu ku jjo of course kati gituka ekiseera nga ate level zaffe ku district level nga tegikyaliko nga girina amaanyi geetaaga mu kubanga oli afubutuka gyafubutuse wano ekiboga n'ayingira n'agamba lino ettaka lyange ng'ayina amagye ayina buli security yonna kyaliwo wano eddwaniro Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yeesitula oluvannyuma lw'okulaba n'amawulire najja n'akiraba naye nga twalina abakulembeze naffe twalimu ne tulwanalwanako naye nga ssebo okutiisibwatiisibwa weekuli naye Mukama n'atuyamba Pulezidenti bwe yabiraba n'akola kiso abantu bamanyi nti mbadde mulwanyi w'amaanyi ku kibba ttaka ku kulwanyisa enguzi wano ekiboga emabegakaawo nga abantu babajjako ssente okubaako ekintu kye babakolera naye nze mbadde n'abantu bange mu bulungi ne mu bubi nga mbalwanirira mu mbeera yonna naddala ku kintu ky'ettaka mbadde nkisimbako nnyo amaanyi okulaba nga abantu baffe batuula ku mataka gaabwe bulungi era bakimanyi sirina muvuyo n'ogumu gwe neenyigiddemu bukyanganzijaawo ku district era gwe bayinza okufulumya nti Niyonsaba yakola kino nekino era tasaanidde kubeera mubaka waffe tekiriiyo kiki ekyakubagudde okujja ku kifo ekyobwa MP nga twayisuubidde nti obuweereza abo bali badde babwetaaga mu kifo maybe ebira by'abakansala okusigala ng'okyaweereza bannakiboga direct ki ekyakubagudde nekikusikiriza okujja ku kifo nga kino kakati bwe ntuuka ku district banga nze ng'omuntu ndi mukulembeze kiki nagambye okuva obuto bwange bwonna ndi mukulembeze so bwe ntuuka ku district y'ekiboga ntandika okukola emikwano amagombolola gonna gatandika okummanya kubanga buli nali manyikiddwa mu magombolola ag'abiri Nakasozi ne Muwanga amalala bwe gatandika okummanya abantu ne batandika okuŋŋamba naye ng'osaanidde okutukiikirira ku kifo ky'omubaka omukyala mu Parliament ng'osaanidde Parliament Niyonsaba ne mbagamba ate kakati mwe kassa musalawo mwe musalawo eddembe liri gye muli mwe mututeekayo bwe muba musazeewo nsobola okukola ki
So nenjogerezeganyako n'abantu bange ne bangamba ajangu tugenda kuwa akalulu. So bwentyo nenzija. Kumaanyi g'abantu bantu bebandabamu element eyo ey'obuweereza era ne balaba nti nsaanidde okubakulembera wano ekibuga. So kwe kujja kwange. Tegeeza amaanyi go geesigamiza nnyo mu banna kiboga abo abakuwagidde era abakusindiikiriza okuba ng'ojja ku kifoga kino. Kubanga era amaanyi gali mu bo. Kale tweyanziza nnyo era nja kusaba otuweeyo ebigambo bye biringa ebisembayo by'osibira bannakiboga mu ngeri y'enjawulo oba oliawo n'ekyo ky'owulira nga tewalireseeyo okugamba ku bannakiboga. Bannakiboga kano kalowoozo nti eno district yaffe wano waka twagalize district yaffe, twagalize abaana baffe. Kiruma nnyo omuntu bw'avaayo okusindiikiriza omwana owa wano ng'alaga nti mmwe temulina ssente ziyinza kukola kalulu naye ng'ate balaba obuweereza obusobola. Ekintu ekyo kwe gamba kirina engeri gye kitulekamu nga bannakiboga. So kye mbasaba bakadde bange nti endowooza eyo tugiveeko bwe budde tulwanirire district yaffe. Bakadde baffe baagirwanirira emabega wonna babaddeko we bagituusizza. Kakati essaawa zino tuba tusazeewo ffe mwennyini ffe abaliwo ffe tuba tugyeyonoonera kitegeeza abaana baffe enkya bagenda kubanga ate bo bali bubi nnyo. Kye mbasaba tulwane tulabe nga tusobola okufuna obwenkanya, tulabe nga Kiboga district tusobola okulaba nga omuntu agikiikiridde mwana wa wano agitegeera agimanyi nga ne bannakiboga ali ku level yaabwe. N'ebigambo ebyo mbategeeza nti ndi mumalirivu ekisembayo. Ekisoose sitiisibwatiisibwa, ekyokubiri district yange eno njagala era mbakakasa nti ngenda kubalwanirira paka nga tufunye obwenkanya singa munaaba temunvuddeemu kubanga nkimanyi amaanyi gali mu mmwe, teri walala we ngenda kujja maanyi wabula amaanyi gali mu mmwe nga bannakiboga. So mbakakasa nti akalulu kano ngenda kukabeeramu aka 2026 era nga mbasaba akalulu tukongereko ku kali ke mwampa tulabe nga tusobola okulwanira Kiboga yaffe eveeyo gyeri tuleme kutunda district yaffe. N'olw'ebigambo ebyo tujja kwongera okulaba nga message eno ngisindika gye muli wansi ku ground tulabe butya bwe tuyinza okuttaanyaamu ensonga eno naye ng'ekikulu twagala ddembe lyaffe nga bannakiboga. Oyanziza nnyo mukyala Jacqueline era tukwagaliza ekisinga. Ebirowoozo by'oli mu puroguramu eno si bya mukubiriza waayo yadde abaddukanya TV eno wabula byamutuse kinnoomu era evidence wako nga ye 10 ku 10 we bali kulaba Saviour TV y'omulembe guno.